Ekreziya ekeredde mu kiyongobero olw'okufa kwa Ssaabasumba w'Embarara eyawummula Paul Kamuza Bakyenga. Bakyenga afiiridde mu ddwaliro Nsambya gy'abadde ajjanjabibwa ku myaka 79. Oluvannyuma lw'okufa kwe, omusasi waffe atuuseeko ku lukiiko y'e Nyamitanga era omwogezi w'essaza ly'Embarara Reverend Father Charles Rwanga Mutabaluka alaze okunyola olw'okufa kwa Ssaabasumba Bakyenga. I'm saddened to hear this information this morning that the man who ordained me, whom I worked with, whom I have loved, has gone to be with the Lord. Agamba nti yamutikira obuseseredoti era nti abadde amwebuuzaako nnyo mu by'amawulire. And that's why he went much far to open parishes. Bakyenga agenda kujjukirwa olw'okutandikawo amasomero ku kasozi Nyamitanga okuli n'ettendekero ery'ebyemikono erya St. Joseph Technical, essomero lya St. Helen n'eryabaliko obulemu erya St. Alice Diaz. Akulira ettendekero ly'ebyemikono e Nyamitanga Ingenia Bafachi Silva amutenderezza olw'okutandikawo eddwaliro ly'abaana erya Holy Innocent. Paul Bakyenga yatandika amatendekero gano, so yabadde leader mulungi ne Ssaabakristu w'eggwanga era nga ye Ssaabakristu w'essaza ly'Embarara Javesindya nabo atuusiza okusaasira ku eri abakristu bonna olw'okuviibwako Ssaabasumba Bakyenga gwagambye nti abadde kyakulabirako eri Ekreziya. Kubanga tufiiriddwa omusajja abadde ayagala nnyo abadde ayagala nnyo Ekreziya, ayagala nnyo abantu bonna, atukoledde bintu bingi nnyo, tusaaliddwa nnyo. Bategeseewo okusaba ku lukiiko e Nyamitanga okukulembeddwa Ssaabasumba Lambert balina omugisha. Tubone ku ntambula gy'ekitambo eki okusabira omutenderezza we Archbishop Paul Bakyenga tuyine mutumeshemiire. Ono atendereza Ssaabasumba Bakyenga ng'omusajja akoledde ennyo eddiini ye, ayogedde ku nnaku ze yasembyeyo okumukyalira mu ddwaliro. Andera tukule bukundi atamagara gandi ndagumwire kawantire kire kukumura obwire bwona abaratirata nayihereza ensi nayihereza abantu nagenda kurangira ekikamu kyahanga. Ssaabasumba Bakyenga yazaalibwa ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga 1994 ku kyalo Bumbaire mu ggombolola y'Igara mu disitulikiti ey'e Bushenyi. Yasomera Ibare Primary School ne Katabi Seminary. Eno gye yava ne yeegatta ku Bukalasa Minor Seminary e Kalungu n'oluvannyuma n'agenda ku Rushoroza Seminary e Kabale gye yava. N'ayingizibwa e Katigondo Major Seminary. Eyali omusumba w'Embarara John Baptist Kakubi yasalawo okumusindika ku St. Andrews College e Scotland gye yafunira diguri mu by'eddiini. Bakyenga yafuna obuseseredoti ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omusanvu 1971 ku myaka 27. Yaweereza mu bifo eby'enjawulo mu ssaza ly'Embarara okutuuka ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwokusatu 1989 yalondebwa ng'omubeezi w'omusumba ow'essaza eryo n'atuuzibwa ng'omusumba nga 24 omwezi ogw'omukaaga 1989 ng'ennaku z'omwezi 23 Novemba 1991 yadda mu bigere by'omusumba John Kakubi eyalekulira nga 2 omwezi ogwa January 1999 yafuulibwa Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'Embarara, ekifo kye yaweerezaamu okutuuka nga 25 omwezi ogwokuna omwaka 2020. Ali Waswa ne Edison Mutyaba be bakusakidde eggulire lino.